Kamba nnyonnyole mu nsi muno sinalaba muntu nkiddamu sinalaba muntu ayina laavu oba omuntu amanyi okusinda omukwano eri ekintu ky'oba omuntu we gwakyasinze okwagala kamubabulira omuntu nze gwe naakalaba mu nsi muno omuntu oyo si mulala muyita Thierry Daniels Henry omusajja oyo eyaliko emunyenya Arsenal Guy njagala owulire bulungi yagenda n'ava mu ttiimu ya Arsenal bamutunda mu Major League Soccer n'agenda mu ttiimu bagita Red Bulls we yatuuka mu Red Bulls we yali egenda okuba nti egendako mu off season omuvubuka Thierry Daniels Henry yanoonya wanaabeera active olw'ensonga nti yali abaddeko mweri mu invisible y'aba Arsenal Thierry Henry ya surprising abawagizi ba Arsenal bonna ng'akoze U-turn ng'aze mu Premier League teyakoma ku ekyo kyokka Thierry Henry yamanaging okuba nti agenda n'atuula ku katebe n'alabika n'agamba nti nze sina position gye ngenda kusaba wabula wononayo munanteeka kasamba nga ndi mu ttiimu ya Arsenal nja kuba nti nonsambawo eyo no love Guy mu butuufu love ya Arsenal yali yamunnyikira mu musaayi ne mu mubiri mpaka mu mwoyo kakati Thierry Daniels Henry ono we yatuuka awo n'abeera ku mupiira gwaliwo wakati gwa Leeds abagujjukira mugujjukira omupiira ogwo baamuyingiza mu ddakiika y'enkaaga mu munaana olw'essanyu eringi n'omukwano gw'ekimemete Thierry Henry gwe yalina yaseka ndaba kuki n'asanyuka ndaba kuki nga yali tasambira ku klabu ya Arsenal anti akamwenyumwenyu kaali kamutabusi kakati mu luvannyuma lw'okuyingiramu mu ddakiika y'enkaaga mu munaana Thierry Henry yabakubira goolo empanguzi njagala okimanyi Thierry Henry yabakubira goolo empanguzi ate nga akaddiye ku myaka egyali emingi ennyo yabakubira goolo empanguzi kubanga omupiira gwali gukonye 0-0 kati no mwadde bamwewunya nga mulaba ku Champions League nga pressure ebule omutta abamu mulaba ku CBS nga Arsenal bagitwala nga bambi omutima gwowanise teri muntu nkiddamu teri muntu yali yagadde klabu ye ng'omusajja oyo emunyenye ya Arsenal Thierry Daniels Henry